Bannansi ba Rwanda bali kuno bakedde okulonda president addako ku kitebe ky'eggwanga lyabwe mu Uganda. Enkya e Rwanda lwe balonda mu butongole nga weziweredde essaawa emu ey'okumakya nga bali mu nnyiriri n'abalala okukwata ebifo eby'oku mwanjo. Ambasada wa Rwanda mu Uganda Kano Joseph Rutabana kalabalaba w'akalulu kano akakubiddwa asoose kulayira okuba omwerufu. I, Ambassador Joseph Rutabana, do solemnly swear to Rwanda that I will remain loyal to the Republic of Rwanda, abide by the Constitution and other laws, safeguard human rights and the interests of the Rwandan people, strive for national unity, diligently fulfill the responsibilities entrusted to me, never use powers conferred upon me for personal interest. Should I fail to honor this oath, may I be subjected to the rigors of the laws. So help me God. Kano Rutabana alaze abalondedde mu Uganda abasinga gye bavudde na lwaki bo balonze leero. Because in Rwanda, on Monday it will be a public holiday for people to cast their votes. It's national. But for the diaspora people under the laws of those countries, so I think Sunday was more convenient. Kano Rutabana agamba nti kikkirizibwa okwongerayo obudde singa abalonzi baba bakyaliwo. But there is provision that if there are still many people waiting, still in the queues. If there are still some queues, we can seek for extension. We are in direct contact with the Electoral Commission. Abamu ku bazze okulonda boogedde bwe bati. I'm very excited to vote in my country. I feel very happy and very free going into election in our country. Ekinsanyudde kubanga President wa Republic of Uganda yatuwa eddembe, yatuwa omukisa newankubadde nga tuli ene Uganda, yatulekera eddembe lyaffe nti weba balonda tuddamu tubeera n'eddembe ly'okulonda. Abantu bali basatu abaagala ekya President mu kakuyege eyatandika nga 22 Juni era abalonzi bonna bali obukadde 9 n'okusoba. President Paul Kagame ow'emyaka 66 owa Rwandan Patriotic Front ayagala ekisanja ekyokuna. Frank Habineza ow'emyaka 47 owa Democratic Green Party DGP nazze nga talina kibiina. Philip Mpayimana ow'emyaka 54 bya Wanduru Bone Salt TV Omunnyo.